Ndirendiga akayimba nkwale nina kyempulidde mu kayimba kano dankane bwe mpulira eri ya Rain badeddemu mpulira ya Rain badeddemu ana bawulira abatubuliriza sound ya Rain demo naye teri master naye bawulira sound ya David Lutalo eri well mastered ekitegezo lima Rain bateekayo demo yeah olimba gundi Lutalo yaluwandika nga luwandikidde Rain Rain maye Lutalo bakuwandikira oluyimba nze kinakomye owulira kinakoma owulira nga bagamba Rain yennyini ng'agamba tiyasanga Lutalo mu studio Lutalo n'agamba Lutalo mpandikira yakayimba David n'amugamba nga bumumanyi ngenda ffe twali wona tumugamba tuwandikira yakayimba kajjemu n'amugamba it's okay n'amugamba nawe akayimba kembadde mpandiise jangu owuliremu n'akamuwa n'amugamba nti yimba muolabe bunaamalirizo gyompite ntunulemu bate Rain tebadda no bwe yagenda okawulira nte bakataddewo n'amali akayimba kange kennabawa nga mukaddibaze nedda yabayita nga ye ne bakola akayimba ako nga bw'okawulira nti demo bwe bamala ogikola n'abagamba musooke mugende mukole akayimba ako kalina ttambula bwe kato medde Lutalo bakola oluyimba terms and condition kuba abamanyi kyakuwandiikidde okitegeera namuga nti mugende mukakole okitegeera mudde tukamalirize ompulira wayitawo akabanga abakubira amugamba wayi kiri kyakayimba kisole namuga yeniyina amugamba akayimba kyewaŋŋambye okuyimba sigenda kwati sikisobola kyamaanyi noti ziri waggulu jjukira Lutalo ye bw'aba ayimba awanika ate amanya nti noluyimba bwe nduyisa wansi lujja kukola bwe nduyisa waggulu lujja kukola okitegeera ne bagamba luyisa waggulu ne lubakola ki kuba kimmanyi ku muyimbi Rain gwasinga omu ku bayimbi basinga okwegomba ye Lutalo ya ne bayimba Rain yennyini mu ddoboozi n'agamba Lutalo batufunire oluyimba oluki batufunire oluyimba olulala noluganye koda tewali ttabu nze oluyimba lwa mpulira ntwagala lulungi bwe luba lubalemye nkijjukira ekyo nga Rain akyo bwe luba luganye nze ngenda kukola ki ngenda kuluddamu ko bali koli tewali ki buzibu kati bano demo ne bagisuulako ki ku YouTube demo baali bagisuulayo dda demo ya kibali bakugezako okukola ki bagisuula ne oba olya luyimba olwo si lumastering era luwulidde nga sawundi waalwo si mutuufu sawundi waba Rain omuli nga tebalumasteringa ate mudusa ku YouTube tewagamba Lutalo tukoze eki tutaddeyo ntanaga oluyimba lwange olwo Lutalo alina ennyimba nnyingi mwe ekintu kye nayagadde Rain bambi yavuddeyo nake era ebiseera ebisinga mu banayetu nga tolaba kupininga sooka omala owuliriza okunoonyerezaako saidi zombi tosalangwa akawala kyokola tunoonyeza bigayi Donzera nirengeza baliya kunoonya Kenzo nakuba Kenzo adde muzibu wafuna Donzera alina kyayogeddeko Eddie Kenzo ebigayi agambye mbu bigayi talina buzibu bigayi talinayo kimuwalanya Kenzo tekiriyo kati so mukyo nti Lutalo ng'omuntu oluyimba yaluddamu buzzi nga balukoze eki ng'ate nabo bakkiriza mujja tuwamu oluki era balina oluyimba olulala bali mu nteekateeka zirukola kati so ono propaganda yina gwe tuba naye just abawa abantu abatamanyi manyi nti ffenna bwe tubeera ku social media nekosa opiikinga ekyoyagala social media manyi mbulamu bwa bulijjo buli omwe kyakola ki nina ekintu abantu kibabuuza amaaso nkigamanyi abantu nti tugenda ne tubuusa mainstream eno mainstream tugibuusa amaaso naye ekigambo mainstream kikuyamba filteringa ebintu bingi ti buli agenda ku TikTok n'ateekako live buli agenda ku YouTube n'ateekako live yeyita munnamawulire ate abamu ebigambo bino tubitwala serious naye kyanyambye nnyo twakyogerako oludankana nti kyanyamba nnyo Rain okuvayo n'ayogera amazima nagamba musajja mutuufu Lutalo mutuufu yatugamba bulungi nnyo ne demo nga twakola ki demo waliwo mu producer yagiteekayo sibe bagiteekayo sibe bagisayo era yagamba sibe bagiteekayo alina producer bwe yagitwala nga amanya so gitereeza netuwa ku gondo oli gyakola ki producer munagiwanikayo nagiwanika
producer ajiwanika ku mitimbagalo gy'abalwaini ewa kirungi producer yagiteekayo mbunga balwaini tebamanyi kirungi nti lwaini yavuddeyo n'ayogera ekituufu amazima gali kufuluwedde amazima gali kufuluwedde omanyi buli kimu waliwo ebintu byetwetaaga nti tuyinza okuba twetaaga okuba nga tuyitira ku bannaffe naye mutima ki soyita okubula naye mutima ki manyi nti mulamu nti oyinza okwagala oyitiramu muno ku mutima omubi mukama naye nakusasula muki naye bw'obeera ate omulambula okufa mu nsonga mukama era akulambulula mu nsonga so mpulya sawundi ya wano n'amaloboozi aganyuma nga byebyo nga balmansitalinze bulungi mulimu ebigambo ebirungi baluyita nkwale owuliza lulimu ebigambo ebirungi okay obuyimba nga obwogenda bufuna ngenda kusa mwezi 8 tugenda kubeera ali ku Serena Hotel tugenda kubeera ku Serena Hotel tugenda kuba tukuba endongo gye bayita endongo ya ddala bw'oba olinamu akasente oli balodi ate abatalina batulinde ku TikTok video tunatemyetemye bakula mani batulinde ku TikTok video balaba nga tuli eri ku Serena ajja kugaana okuyingira ayinamu obusongo bwe ayina obusongo bwe kati Serena bwe ndatira Serena wizo bali bamugayo yingira mu ya kabiri mwana yamugamba Serena wizo bali bamugayo yingira ku isho ya mukuru we ngamba genda zungire lite amaga naye ng'otamidde gw'osaana enobeere mbw ate neeri baŋŋange beetaaga tiketi nina kuyita bakasi gwe baali bamanyi muye wizo baali yafaanamula keti yajanaga mumulege baali bamutegedde naye Serena teriiko ebyo eri waba kibosi bwogwa mwenge gw'abalodi togira mu bisaati oyinza okusanga twegulidde ddala zibberiya zaffe ziri ku mmeeza erinda extra tugenda mukono erinda ezawamu nga cricket over nga tuli awo ffenna ya Serena kabaka cream de la cream front ogambye ekiddemu nkuddemu okay naye nga 18 tugenda kubeera ku Serena wali ekigenda kuba kyanjawulo nnyo endongo okuva David Lutalo gye yava mu kapaapala gyatula emyaka 15 gya David Lutalo wizo yali anzise eti wizo bamugamba twaleeri niwe muganda wange yayambala ebintu bimasamasa muganda wange ajja wano discolitizo abagamba mulimba awo netya shoya za Serena era shoya za Serena ngenda okugendayo nga nina tiketi simanyi muntu yayita bintu bimasamasa nene Lutalo ebyamulya Lutalo ayagala nyo ebimasamasa Lutalo yajjako nga yeesibyeko discolite Rema yejjanga yeesibye discolite ne Fik Maker ate Rema yakisusa ajja yeesibye discolite ng'amanda agasibidde wano gali ku musipi akoliko n'obwanga ekitate kya Rema gali ku musipi kati atuuka Rema obwanda busipaakinga agenda okulaba omuliro gwagakulemu fe abalabi twabe tumanyi swaga kumba omuntu ajja wanda bwali mu kigatto kigatto kimwe kati amanda yali agali eno wakimu sisole Fik Maker Jasmine yateekako ekikando pale yaliko obutaala ya Fik Maker yaliko obutaala kati yali gali gaveno wansi mu kigatto naye ebintu walukaga yabireeta walukaga yabikopa bukupi yabijja kwani babijja ku basumba naye dda ssebo walukaga yabireeta ono musumba wawali buli muntu yava Masaka ali amanya ekintu kimasamasa kye kyakabi musumba wawali yabireeta uli musumba wawali musumba wawali saba alisaba musumba wawali yabireeta waswaga nnyo nawe yabuuka n'obuuka lafu bitepe musumba wali yabireeta yali ayambala bimasamasa nebiva mu basumba nebijjana biva omugenzi n'omugenzi yali ayambala nnyo ebimasamasa ebintu byava Masaka wamasiwa ekiriswa abayimbi babibba ku basumba bali bagala nnyo ebimasamasa bantu era bajjamu ekintu ekigamba mbu amasamasa Masaka Eva Smart oma byavaawo Eva Smart Abdulmulasi yes oli mukazi nnyo Abdulmulasi yabireeta wabimasamasa mba ndi awo nkulama najja azunga n'ebyeru ku stage tasobola kwoza byeru ajja yambadde
Ni ati obudumula kafiru naye yagala masa. So byavadda. Bamana amasaka bawaira babwere. Abdumulasi ya promote. Unazuka smart. Digital voice. Digital voice oyo yali bulala. Abdumulasi yagala masa. Banash. Bantu be masaka bakola masa. Ho bwe. Ingato yali lipazo lazima nengira bako. Nganaje. Yali lipazo. Ani abade naye. Yeye najisanza mu motoka yini. Mbaye kolaje. Mbajiza wachakimu. Ingato ina kuba yali lipazo. Timubuza lipazo. Ingato ina kuba dictator mark. Timubuza lipazo. Ngingate sude ne muroki makajuka mukamroke kati. Anti ingato lipazo yayambala yi abantu babiri. Nchigere kino. Chovola ku stage yatula notula ngemumenya. Lipazo nomuzanze nenga tunga ajizayo. Tajisobola. Siye. Chovola ku stage yatula ngemumenya. Okay. Ngato yakululanga kwa maana wajisawo kapege mabege sobola muntu. Ni lipazo. Nega chalewa family bya Luhanga kutumiddeko mobile fitness trainer. Agambye ali awo naggulu awuliza CBS okuvaitwala nsempa kasawa zino. Akantumira ku Mapolin ali Florida. Agambe Willy ali ku TikTok. Ye front naye agambe ali ku TikTok. Siginola ali wali machindi agambe big up on yourself. Siginola ali machindi agambe kwa ali ku CBS FM. Promoter Marvin big up on yourself bali kumira ku CBS FM. Ali ne ku TikTok live ya DJ Neck. Waliwo test Ikimoko eri nyamanya ziri nyamanya gobwana buno olwojagwe jagwe safa bali kumira ku CBS FM. Front page. Douglas 88 we bali kumira ku CBS FM. Ngabide munya tana kwa faminga de nenga front page. Okay, tugenda kwa ni walukaga wali ku front page. Nchano nyaluna kundumanye ndo babulire. Olukaga tadeno luyimbo lupya. Alina lupya? Olukaga tadeno luyimbo lupya. Tujja ko tuyisamna. Ku front page. Sema songe 5. Olukaga liruda. Front page. Babiri munya. Sema songe 5. Maluno nya olukaga ino luyimbo lupya. Neze kimanyinga ku front page aliyo mwezi sio kujja. Olukaga liyo mwezi ogujja ya. Ogujja. Liyo mwezi ogujja ngabiri munya. Olukaga liyo ngabiri munya. Ngabiri munya mwezi ogujja. Era deno luyimbo lupya olukaga. Sema songe 5. Mva kusema songa. Aino luyimbo lupya luyatadde. Ono olukaga enyimba naye azitanga jeno. Ate muti nyimba. Enyimbo bali na nyingi. Aya omuntu akyagwina. Nina wandikira olukaga. Wandikira. Gwe style yani ayinza okuwandika. Nyine yerabira nyine ebintu bya wandika biwanvu bikomeye kati ana ayinza bimuwandike. Olukaga wandikira. Walukaga. Kantumire ku Shakira omuyimbi. Shakira omuyimbi. Abagala omulaba Kalisoliso Dina. Manager we yamugulidde emmotoka. Manager mukaya. Emiliyoni 12. Benz. Olukaga liyo ngabiri mutano. Ani agambye? Mazira Tony bwe yayiguze shi. Mazira Tony yagenze kwa shoya yiguze. Yali mu Kalango. Mazira Tony shayenzo. Yakoze akalango. Oyo fine guy. Mazira Tony shoya yinzo kwa yiguze. Aliyo ngabiri mutano. Olimbo lupya zira luyita batyo lwa Mathias olukaga. Mazira Tony bangambe ina yemba gochimanyi. Alito akyogera nga abasaga wa. Agenda kwanjula. Agenda kukyala kwanjula. Ndiye kukyala ya kyala. Yambya inzo bwanga agenda bigata. Kukyala ya kyala. Mbone Suna Ben bayinza kola embaga nakulero. Suna Ben olimba. Suna Ben bayinza kola nakulero mu embaga nembazira. Mbonga tufune emmotoka zezimu. Naye nga batuwabudde mu kusamusa tuyo kwatu kyala tukola mbaga. Bagala kola kuddamu guligu festival bakola ogubera mu kisa awawe Masaka. Mbo bagala gukola baje bagala kukola. Bateka okutenti okunene. Mbo kana olimba. Mbo abazadde bajje mbo ebintu bino byemugambe ebintu by'abazadde. Mbo babireeta abantu wamunga buli muzadde bajja lumu nga batoolawo bitozi nga bagenda. Ebana abaana bayagala kutwate kutujoga. Sibakola joga ate lesusse. Mbo mbaziira era guli omukolo gwasuna togulya. Omusunsa omukolo gubinda. Olimba baluyita omwoyo gw'okulya. Banaye mbaziira tona. Omwoyo gw'okulya. Mbazira. Bazatu nagera kola omukolo.
niba gena buga tano gwa Suna Bene Ani Suna Bene agala gobole ali mu nyumba agiremeddemu kati yage kasooka awase kati gwawasa mugobeyo mu nju gwawasa alina gobole mu nju talina maanyi ye talina maanyi gagoba talina maanyi gagoba umwe ule mu makulisiru alina munye n'oluyimba lw'amata nno byadufu yagala asooka afunole mukazi gwakuba embaga sebe yatunatera nze bangenze ngenda kati bino ebintu byambuzabuliza Suna Bene wakuyita mbazira atole nanta kuyita ate nga omukolo ogenda beera wamu kati babiti nga Suna Bene akuyise mbazira takuyise ate nga omukolo guli wamu mu kisaawe oba bagenda kwawula mu kitundu kyeri kibeere kya Bazira ekitundu kino kibeere kya Suna naye kati omukolo gwana guba gujuddeko mbizi sijja kugendayo sijja kugenda ekisolo ekyo kira kyali kisaana kubiika ku magi mulwaki buli kisolo ekyoba kibiika amagi enkoko eyina amagi naye akutumiddeko mbazira tone abangambye embaga etuuse omukolo gutuuse so naye Mbazira nja mwebaza nyamwebaliza kimu nyamwebazako ekintu kimu nti bannaye mbabuulira omusajja akula maka Mbazira awangadde na mukyala we ali wayine mukyala we wakabumanyi nja kumwebaza omanyi amaka buba buntu bulamu kukakkana ebiseera ebisinga omuntu olina kuba mukakkamu olina kuba wampisa okuwangaza amaka Duncan enze ndabye Duncan ono nga ebivuyo gyalimu gyonna wa violence gwalimu butabala bugumiikiriza kati Duncan Suna Bene agenda wasa mukazi asaabugambye ddi agenda wasa mukazi somuntu gagenda iwasa saabugambye mande kiki omululu oli Abdumansuri nze Abduswabuli awulira nti tujja genda ndabe enfuufu eyo nange endwaze ku maaso sebo Suna Bene agenda kuwasa mukazi ki Suna Bene agenda kuwasa mukazi ki gwali mu mukolo wakati ono yaguze tenti yali mu tenti n'eddiko